Ole! Alambe! Ole! Alambe! Ole! Alambe! Ole! Ekifo kino wagenda okuzimbibwa poliisi y'e Muduuma era ng'ensimbi esoma mu kadde 35 oba siringi za Uganda ze zisuubirwa okuggwaawo. Abatuuze b'e Muduuma mu disitulikiti y'Empigi be beekozeemu omulimu ne basalawo okwezimbira poliisi basobole okulwanyisa obumenyi bw'amateeka obugenda bukyaka mu kitundu kyabwe. Omuduumizi wa poliisi mu Kampala n'Emirano Andrew Felix Kaweesi asiimye abantu bano olw'okuvaayo okuyamba poliisi nayo ebayambe. Kyagamba nti kigenda kwongera okulungiya empeereza yaabwe eri abantu. Twagala okulongoosa obuweereza, twagala okulaba nti tudduka amangu ne tukola ku misango ne tuziyiza emisango nga tegirina kubeerawo, nga tumanya ebizibu ebiri mu community, tumanya abantu bye beetaaga. Ssentebe w'eggombolola y'e Muduuma Mugerwa Robert ategeezezza ng'abantu bwe basalawo okwerwanako banyweze ebyokwerinda olw'obumenyi bw'amateeka okweyongera. Mugerwa agamba nti engeri gye baliraanye oluguudo lw'e bamenyi b'amateeka babadde beeyongedde nga badduka mu kibuga ne bajja mu bitundu byabwe. Ababbi Muduuma bagifudde safe haven nga mubaleeta bakwata eri abantu bakidnappinga abantu mu kibuga ne babaleeta eno ne babattirayo. Oluusi ne baleeta nga babasse ne babateeka eno. Kati poliisi bwebeera nga network nnungi kati eri babeera banoonya omuntu bamuteegerawa eno ne basobola okukola ki okumukwata. Kati eddimu abatuuze lye basigaza kwe kulaba nga basonda ensimbi ezisobola okumaliriza omulimu guno gwe batandise ng'omwezi ogwokusatu tegunnaba kuggwaako era nga basigazaayo obukadde 13 bwokka okumaliriza omulimu guno. Atwongeddeko 5 olw'essanyu.